okusoomozebwa nolabanga kidibagiddwa kakati awe wava obubi nesenga sebyo biri kiri omukulembeze kyabagamba nze nange nkakasa nti kiba kikola kitya kiba kisoboka naye ate kemulinawo akatono ate ogenda okulaba nga sozi bamugambye nti kagiremu awo ate nga sozi akamumunyiza ye nga ye kibe nnyo okukkiriza okubeera nti oli munaku nga Katonda yandibadde yakujja mu bunaku Katonda yandibadde yakujja mu bunaku naye yalokuwa ekyokulabirako kimu nze siri mubalikkiriza okusinziira ku ebyo ebikuŋŋaanyizibwa mu kibuga Kampala byemmanyi ebikuŋŋaanyizibwa mu Kampala sinza kukkiriza nti tusobola okubeerawo n'enguudo ezifaananako bwe zityo naye kiki resource allocation n'abo abavunaanyizibwa ku ebyo nga nti walubuuza mu kusasula kwesasula kukola kutya kola byabwe obusiraamu buno ffe bwe tusoma bulina embeera enzibu waliwo hadithi emu sozi n'abatuwuliriza omubaka yatumanga abantu bagende baleeta emisolo twende muleeta emisolo mujayatiikiriranga mwe mwali ezzaka nyoni muleeta ezzaka naye abantu bano abawanga emisolo n'ezzaka bateganga akatego naawa ono azze okunona omusolo n'amugamba nti guno gwe musolo naye kano kakonga gwe mukozi wa gavumenti ajja kusasulwa naye oli gwagenza okusasula okulosoloozaako ega nti kano kako guno gwe musolo gwoba otwala ewa mukamaawo naye bwe yatuusanga omusolo baalinga beesimbu ng'agamba nti ya rasulallah guno gwe musolo wa hadhihi hadiya uhdiyat li naye kano ko kange kalabo bakampadde buwi omubaka yamugamba nga ti naako kaleete teeka kuno nakano ogambye otya guno gwe musolo kano bakoze batya bukano kalabo bakakuwadde kako kateeke kuno ku musolo oleeta eno yayongerako ekigambo ekigamba nti halla jalasta fi baiti abika senga wasigadde ng'otudde mu nnyumba ya kitaawo oba ya maamawo ne tulaba oba bandikuleetedde obulabo obwo kirageeza nti kino kiina eitha bakuwadde ono yakuwadde akalabo kano n'atatuwa musolo mujjuvu gwe kasita akusiimisizza totunudde ku birala ekyokubiri okukozesa ebintu ebyo ebyaffe byonna gwotandika okubeerako nga bikola migaso gyo byonna bifaananaku ebyo kati ensi y'obusiraamu yayimirirawo n'enkamu entono naye nga agitunuulira agirondoola nejja abantu bonna ne bayimirirawo naye obuzibu buli awo tewali walala eggwanga lifaanaganyeko ng'amaka alina ennyo ayimirizaawo amaka ge mu kubeerawo kwe n'ekingi n'abalina akatono osanga nga bayimirizaawo amaka gaabwe nga balina akatono naye nga baki nga bamativu nga batambula naye ekizibu ekiri wano ewaffe kwe kubeera nti n'akatono ke tulina mu lulimi olwammwe
kaliyembezo kakwatibwako ekinakuwaza bebakulembeza ebbanga lyonna okugamba nti kugenda okuteeka essira ku bana ababuzaabuza ebintu ebyeggwanga abakenuzi naye tolirabayo kibakolebwako. So ebyo bifaanagana bwe bityo naye ne sallallahu alaihi wa afia nsaya kukkiriza nti tuli banaku Uganda, tuli banaku kuki, tuli banaku kuki tusoloozebwa ekisukkiridde naye tusigala nga tuli awo. Kati bali abatuwaayo bwe batuwaayo kati tujja kubawa enduulu ne tukuba wawe si kuba nduulu ezo nze tonkubisa nduulu zitaliimu makulu beebyo buli omu n'endaba ye eyo ndaba yawo Malusuddiki wallahu alam. Mukutu gwa Pearl FM ekkola ly'omuntu wa bulijjo kwe tulitongera okukwaniriza yonna gy'osinzira okubeera nti otukubira dakika zino ziri nnya zokka zetusigazaayo okwolekera ennungi essaawa 2 ez'amakya g'olunaku luno olwaleero. Nteekateeka eba ya program Mimbar Special. Sheikh Ntanda agenda gisumulula wali tubadde mu kulengerako ebyo namwe bye mulabe nga mubiraba. Sheikh Ntanda yaffe olunaku olwaleero twagamba nti omusiraamu akakatibwako oba ateekeddwa okunoonya sente biyita ebyenfuna mu butono bwabyo n'obungi bwabyo. Ne tugamba nti olw'ensonga enkulu bbiri. Ensonga esooka akakwate kanene wakati w'ebyenfuna n'okusinza okwatondesa omuntu era okuwamuteesa mu nsi. Embeera nnyingi nga za kusinza Allah nga nayo y'ensonga lwaki Allah yatuteeka mu nsi nga bw'onooba wa kusinza ensinza eyo ng'ekwetaaza kubeera nga okozesa byanfuna byo. Okutandikira ddala ku swala, ogendera ddala ku zaka, atawa zaka saddaaka eya bulijjo, ogendera ddala mu kusiiba, wabeerayo eyo okusiibulula abasiibi n'ebifaanagana bwe bityo, ogendera ddala mu hijja ne umura, ogende mu kulongoosa eri abazadde, ogende mu kuzimba emizikiti, simanyi kwola bamulekwa, simanyi genda mu kubeera ng'oliisa abanaku, simanyi kumala byetaago by'abantu. Byonna ebyo ibaada kusinza Allah subhanahu wa ta'ala naye nga taftakiru ila almaali. Mwana wattu nga kulina akakwate kanene nnyo n'ensimbi. Wetwalabira hadithi bbiri ezirambika nti omuntu alina ensimbi asobola okubeera ow'enkizo mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Asobola okubeera ow'enkizo mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Era abo abaawangala n'omubaka sallallahu alaihi wasallam ekyo baakirabako ne batuuka n'okwemulugunya kubo. Hadithi ya Abu Huraira nga abatalina bagenda okwemulugunya ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ya Rasulallah ffe kyetulaba bannaffe Allah be yawaamu akasente batukukumbako empeera bazitumalako. Babimazeewo byonna ebyo batumazeeko empeera. Ne tulaba hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam gy'alaga n'agamba nti kyabbeeyi kyankizo omuntu okubeera n'ebyenfuna ebirungi senga abeera mukozi wa mirimu mituufu. Ni'ma almaalu salih lirrajuli as-salih. Nga kkula nga kyabbeeyi ebyenfuna ebirungi ebituufu ku muntu agezaako afaayo okukola emirimu emituufu. La shakka abeera n'enkizo nnene. Bwe twamala twatandulula ku bigere ne tulambika nti omuntu ate ng'oggyeko ekyokusinza Allah subhanahu wa ta'ala, mwana wattu almaalu qiwaamu lhaya. Ebyenfuna
bina akakwate kanene nnyo kuyimirirawo kw'obulamu bw'omuntu olwalero okuva ku mazzi g'onywa ag'okunywa kakati wano bayinza okuleetera oluzi luliriddawo lwammuwano bw'oba n'onywa ku mazzi okulooja kwata mu nsawo n'ogulayo ag'olukumi twala tugende bwe lwonoonywa otuzzi olina kukwata mu nsawo so n'ageewaka bwegatyo bwe gafaanagana abaagateeka ne bagasaasaanya ewuwo battaku bateekako akabala basolooza era bw'onoogasenanga ebiseera ne bigenda naye kati owayo nga tosasula nga basibawo obulamu nga bufunda temujja kufumba temujja kuwoza temujja hati ekitangaala ekyo kyolaba olwaliro kyakusasulira tosobola kubeera na kitangaala okujjako ng'olina akaki kantu munsawo era babututeeka ku mulyango lwaki babuteekaawo basobole okwanguyirwa ekitangaala bakuguza kiguze olwo nno n'ogenda ku byonna ebyetaagibwa obulamu bwo okulyakwo teriyaafu mutukawaka okujjako ng'akameezi olina okubanga okaliseewo teriyo mwana agenda kusomera okujjako ng'ekyebitaano akitadde mu nsa oyo wa nassale wa primary 1000 luteeka okubeeramu ate nga ne konteyina emugendedde ku mugongo etuddemu 12 kuba erimu ekacupa ka soda ne kakeeke bw'oba olina abaana 3 ogw'omutwalo guteeka okugendera mu konteyina gugendedde mu konteyina ku makya kiyita am abait oyagala toyagala ojja kulwala mukazi ajja kulwala baana bajja kulwala naye ogenda obugenzi okulaba ku musawo consultation fee ebirigiririddawa ogenda omukeberamu omusindike mulaabu ti omusanvu guluwa bagenda okuzuula obulwadde ogenda okugamba nti malaria nga10 lyagudde dda batono nnyo olwaleero bonoba onoozimba akayumba poloti ya buseere ya buwanana kebera eri ewaffe emmende 3 ze tugula ebyagataka gaba kitaffe tebikyaliyo muntu atuula ku fuuti 3 naye nga ate yagiguze $8 million ogituusaako kaluumu akamu obukadde 5 buteeka okuba wali teeka obunoonya nasallallahu alaihi wasallam atali muyiye ruumu emu omwezi ekwetaaza emitwalo 10 ku 15 eruumu emu mu bifo ebimu eri mitwalo 2 ku 3 bw'onobeera n'omukyala n'abaana bo 2 mwetaaga ruumu 2 ziri mu mitwalo 2 kugenda waggulu okusinzira kakuwa owangaalira kati biduni maali alhaya obulamu la taqumu awatali nsimbi obulamu tebukola butya tebujja kuyimirirawo kati omuntu sawaun kuyimirizaawo obulamu bwe sawaun kusinza Allah subhanahu wa ta'ala eno ensonga ey'okuyimirizaawo obulamu yegatta omuntu musiraamu siraamu si musiraamu eyetugatta yekulembera eyokusinza Allah subhanahu wa ta'ala tulati tetweyawulidde kubanga fe tukakasa ati omuntu yatondebwa kusinza Allah subhanahu wa ta'ala kati mahma kana al-amr omuntu tateekeddwa kubeeraawo nga talina masdaru rizqi wa takassum tateekeddwa kubeeraawo nga talina waasobola kujja lwa 5 lwa 10 ebeera efaanagana bwetyo bwe kibanga eyo yebyenfuna bwe bifaanagana naye abaffe bwe bifaanaganye bwe bityo omuntu afuna ebyanfuna bifaanagana bitya ebyenfuna byangeri ezi 2 waliwo ebyenfuna ebisinza Katonda ebikola ibaada nga bwe twagambye nti ebyenfuna tubinoonya tusobole okuyimirizaawo ibaada era waliwo ebyenfuna ebikozesebwa omuntu ebyambalibwamu ebiriibwa ebivaamu ekyokulya ebivaamu ekyokwambala ate mu busiraamu
tulina ebyenfuna nga tebikola tebisinza tulina sente nga omuntu tagikola mu ibada tulina ne sente ng'omuntu temuyimirizaawo bulamu bwe nga sente tezimba nyumba nga sente teyambalibwamu lugoye nga sente naye nga teriibwa ebyenfuna byangeri byangeri bbiri si buli byanfuna gwe si buli sente gyolaba nti basinza nayo Allah si buli sente gyolaba nti bagirya njala okuwayo ekyokulaberako si buli sente nti bagirya Allah yaga nti la taakulu riba la taakulu agambye kyokola otya tolya so nga omugaso gwebyenfuna kukula kyakulya naye la taakulu tolya riba emaali engevudde mu kitegeeza teyimirizaawo bulamu la taakulu maala liyatiimi emaali yamulekwa njagala kulya la taakulu tolya kiki maali yamulekwa tebagirya kuyimirizaawo bulamu naye kino ekika ky'emaali tekiyimirizaawo bulamu tekiriibwa kati wakati mukubiriza abantu banoonye ebyenfuna kyabbeeyi okubakubira tooki ku byenfuna bye balina okunoonya n'okubeewaza ebyenfuna ebyo batalina kunoonya si buli byanfuna nti bisinza nabyo Allah bisinzibwa nabyo Allah si buli byanfuna nti biyimirizaawo obulamu bw'omuntu ensonga lwaki nayise n'ekitabo kino bakiyita sahihu targhibu watarhib sahihu targhib watarhib kya Sheikh Muhammad bin Nasiruddin muzingo gwakumeka gwakubiri juzu uthani ku peji ey'ebisatu 17 waliwo omutwe guno ogugamba ti at-targhibu okwagazisa n'okubiriza fi talabi al-halali mukunoonya ebyenfuna nga bya halali kabalaasi waali awo ewakisekka kabalaasi at-targhibu okukubiriza biriyani twala tugenda ashirafu mayega fi talabi al-halali bwoba oyigga abeyo bakuyita kuyigga kagende noonyemu kagende njiggemu bwoba onoonyamu bwoba oyiggamu at-targhibu okukubiriza abakyala olwaleero bafubutuse misinde buli omu gyali bagenda ne bayiggamu nabo naye okubirizibwa kunoonya na kuyigga kakasa nti byogenza okuyigga min alhalali bikirizibwa noonyamu yiggamu tuluba limu lyokka likkirizibwa era bwonoomala okulifuna yaga nti wal akli minhu wal akli minhu ne bwonooba oliddeko lya kakati kofunye ebikkirizibwa bw'oba olina bwetaavu bwakulya erya ku ebyo teyakomaawo omutwe yaga nti wattaruhibu saate nga ku saidi endala tukwekesa nesikwekesa yenna min iktisaabi lharami okuyiggamu okunoonyamu ebyenfuna ng'onoonya ebyo ebyaziyizibwa etoyigga tonoonyamu tonoonya byanfuna byaziyizibwa era wa aklihi twagala okukwekesa ati ebyo tolya tolya
waye bayita babyanzega balina ebintu by'abantu babibba najjabba akataala ku mmotoka y'omuntu n'agenda akatunda ng'olwo n'afuna ekyokulya tolya tosumulwa wirukapu ya muntu gireke kubeeyo ojja kuba ebyenzibe gwokakasa nti agiguzizza abadde ali eno yanonye kataala gw'oli emabega ojjako wirukapu tannagikuguza yagikuwadde nedda kati otuuse otya okugitunda ojjamu ekyokulya olya biki ebyo olya biki ndaba sente zifaanagane ziri walakili minhu wa akilihi tolya walibsihi tomala okutunda akabalabirwamu k'omuntu nofuna n'ogenda ogulamu essaati toyambala olabye sente eyambaza tosobola kwambala okujjako ng'okozesezza sente n'ogula ekyokwambala naye bw'onoonya ekyo n'oyiggamu ebitali n'onoonya ebya haramu togulaamu n'oyambala muganda wange ebyo toleeta ddiini mu sente wanahwi dhalik n'ebifaanaganako bwe bityo allahu akbar allah tusaasire essozi tewakoze sibeguli wakanya nabakama abo nti ojja kubeera wanogokola tewakoze saawa 2 naye bw'ogenda mu kusasulwa ne bakikusasula n'ogenda olya tolya bagambe gwe wenyini gwoba obagamba nti naye waliyo essaawa 2 zesaakola tuzikoze tutya bwebakugamba nti tuzikusonyiye nazo katukuwa sente zaazo fakuluhu hanian maria naye tebakuweera wabula tulabye bamanyina bayisaawo wayisaawo obaani gwe wayisaawo oyo hadithi tujja kusomako entonotono olwaleero allah bwana batusobosezza ezirambika ekyo then oluvannyuma tujja kutuuka ku kunokolayo abamu ti abange wano wabulabe wadde watiikiriddemu mmwe wano wabulabe wadde mugonzezzaawo we musimbidde olukono era kati ze ensulo zammwe naye katusooke tuleeta enduli hadithi gye yakulembeza ya abu huraira tetuva ku mimwa hadithi ya abu hurairata radiyallahu anhu qaal agamba nti qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam eno byonna bitwalibwamu bwakuwadde obwami akuwadde kulya bwakuwadde kulya byawa bano bwolaba batubonyabonya okutuuka okufuuka ensi yaffe okutufuula abanaku abasembayo buli gwe bawa we batuddaawo kyonna ekiyitaawo asooka kukitemako kyokka nga alina omusaala ogumusasulwa okubeeraawo naye awoza akuwadde obwami akuwadde kulya ebintu byaffe byonna ne biyitaawo ne batufuula abawejjere nga biteesera buli omu waatudde haramu abantu mwe tutudde nasalu llah alafu walafia qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam omaka wa allah yagamba nti abange inna allaha tayyib eyabatonda allah muyitirivu wa bulungi gwataliiko kamugo konna tayyib mulungi atuukiridde ajjudde kyova olaba tatendebwa na kitendo kya bukendeevu wadde ekirimu obubi bwonna era buli kitendo kyowulira nga kitendebbwa naye kiba kimutendeddwa mu mbeera enzijuvu bw'agamba nti alimu
mumanyi omumanyi asembayo mukumanya ahata bikulli shay'in ilma buli kimu aba yebulungulula okumanya kwakyo bwagamba nti basirun muyitirivu wakulaba aba mujjuvu wakulaba okulimu la ta'khudhuhu sinatun wala nawm okutalimu nti yasumagiddemu nobaako nekyoyisaawo ng'asumagidde wala nawm okutalimu nti atunula ate n'atuuka ne yeebaka inna allaha tayyib mulungi mujjuvu atuukiridde taliiko bukendeefu bwonna kale nno mu bulungi bwe la yakbalu illa tayyiba takkiriza kumu abantu be yatonda tabakkirizaako okujjako nga byabakkirizaako nabyo birungi kyova olaba nga mu nkola ye mummwe mulimu abakama bammwe kyova olabanga wa inna allaha mazima ddala ye allah amara yalagira almuminina abasiraamu yalagira kiragiro sibyakweyagalira amara almuminina yalagira abasiraamu nga byabalagira bituukaganira ddala bima amara bihi almursalin nga byebyo byennyini byeyalagira bakama baabwe ababaka beyatuma mubo faqal kyava agamba atya allah yagamba nti ya ayuha arrusul yatandikira ku babaka be naga nti babaka bange simwe bakaba baabali simwe bayima kubali simwe mulungamya bali nga bw'onootandikira ku bakulembeze baffe abange mmwe abakulembeze b'abantu ya ayuha bakulembeze allah yalagira ababaka be n'abaga nti abange mmwe abakulembeze abange mmwe ababaka kulu omuntu yenna n'aba n'omugaso ogw'obuntu ogw'okulya guno omugaso gwakulya asobole okuyimirizaawo obulamu kulu bw'obanga ogenda kulya ekintu kyonna ebyefuna ebinaavaamu ekyokulya kyo oba ekyokunywa kyo kulu min atayibaati mumale kukakasa nti omuvudde ekyokulya kyo kivudde mu birungi webirungi byebibeera halaali kulu min alhalaal muteekwa kulya nga ebyokulya byemulidde bya halaali aya eyo gyolaba bw'amala okulambika ebyokulya n'alambika omulimu omutuufu naga nti waamalu saaliha bwe mumala okulya ebyokulya nga mwalidde bya halaali bituufu walidde muwogo eyavudde mu ntuuyo ze bakusasudde akasente kokolera omwezi sozi nga n'okutuukiriza watuukiriza olwo genda ogule muwogo genda ogule ekicanjaalo kyo olye bw'omala okulya ofuna amaanyi mu mubiri amaanyi gano g'ofunye mu mubiri genda oyimirizeewo eswala shehe bannayuganda obayina leero mu ggwanga lino muosiŋŋaana omuntu nga omusaala gw'omulambike ogw'omwezi kakadde kamu naye nga byakozesa mu mwezi bya bukadde 4 era omuwayamu nomubuuza okikola otya ofuna kamu osaasaanya 4 neetetenkanya gwalowooza mu office tulyamu mpapula yeetetenkanya naye mu kwetetenkanya zempapula ezo z'ogambe mu office tetulyamu mpapula ayina zaalya lutamanyiiko mayitire ezitamanyiddwa bwe gye ziva zaatakoleredde omuntu yenna
bano babaka bano ayogera ku babaka nakati ababaka omupiira gutandikira eno mu byakulya bonobo n'okole omulimu omutuufu amalu saliha soka wegendereze jojja amaanyi agayimirira mu swala nina omusajja awo mukwano gwange yakolanga awo wansi awo nga bavuga bumotoka ono obwetikka emigugu naye nga waliwo omwana w'oku kyalo ne mukwano gwange baitheri nalina akamotoka nga yakamvugira kati nga bapakinga naye nga agenda mugamu munenga ati wange suzi tugende tusaale ati nansala kimugende musaale wetuli bwevanga kukusaala nakomawo nasanga munne anti biseera byebeerawo oluusi byakulya kyamisana yamusanga nga atumizza akatogo oba atumizza emmere nga bagimuleetedde ng'alya nagati sozi sebo tukugambye okugenda okusaala n'ogaana kati oli ku mmere ya Allah olya ekyansanyusanga yabagamba ngati ya Allah etya ya Allah etya 15 zenzibye ku gundi zongamba ati katonda yazimpadde mwebaze eki katonda ngenda okusaala mwebaze eki nazine 5 zendidde nzibye bubbi kwani munani tolya bonobono osaala tolya haramu kubanga okulya kuno Allah ayagala kuyimirizeewo kubeere n'amaanyi olaba omuntu wa breaking down ng'omubiri gwetaaga ekyokulya nga talidde ogenda onafuwa mumuwe ekyokulya gava mu kulya kati Allah kyakulembeza naga ati mulyenga bye mulidde bya halali nga bituufu bwe mumala olwo mukole emirimu emituufu yensonga lwaki nakulembeza kukola emirimu emituufu nti ibaada zino zirina akakwate kanene n'ebyenfuna byaffe yagamba nti inni ebigambo bya Allah biba bisengeke naye engeri gye yafundikiramu aya eno yagamba nti inni nze nno mbalagidde ekyo naye mumanye nti mazima nze Allah bima ta'maluna mumanye nti ku ebyo bye mukola alimun ndi muyitirivu wa kubimanya Allah amanyi muyitirivu wa kumanya gwafaanaganye bwotyo nga bwagambye nti eno yabaki yababaka be naye agambye nti Allah bye yalagira ababaka be byebyo byennyini bye yalagira abantu be yabasindikamu be yabatumamu bwe yatuuka ku bantu yabagamba nti ya ayuha alladhina amanu abange mu abaki abasiraamu kulu min tayyibati ma razaqnakum bwe kuba kulya kakasa nti ekyokulya kivudde mu halali washkuru lillah bw'obanga ofunye embeera efaanaganako bwetyo weebazenga Allah weebazenga Allah kwera ng'ofuna ekyokulya nga kivudde makubo maki matuufu yagamba atya bwe yali afundikira ebyo yagamba nti in kuntum bwe kibanga ddala iyahu ta'budun bwe kibanga ddala nze gwe musinza bwe mutyo bwe muteekeddwa okubeera omusiraamu yenna mpuliriza bw'ogaba nkakasa nti ddala gw'osinza yaani ye Allah Allah yakugamba kulya bintu nga bya halali naye okyali ku bano abafuna ze babbye ne bagenda bagula ennyama abafuna ze babbye n'agenda bulumula oguyumba n'agenda yeebaka omwo naye bakamu halali omusanga afuluuta ofuluuta ki awo bafuluutirawo awo webase beebakawo
dala in kuntum iyyahu ta'budun wala kam masika gabanno bwekibeeranga ddala gwosinza ye Allah ate ne zireetayo abalala akati afunye bwatyo n'omusanga agenze kunywa mwenge tizikola mulimu mulungi kazi omwange ate azikuliza okumanya akakwate kanene wakati w'ebyenfuna n'okusinza Katonda kyavuddaga nti bwe mubanga ddala kituufu nze gwe mukola mutya nze gwe musinza ddala gwe awangalira ku haramu gwe ampuliriza gwe awangaliza ku haramu obba butala bw'abantu abantu ne babeera n'amaduuka nga gamanyiddwa nti ebibbe babitundaawo ebibbe babitundaawo ddala omuntu n'amanyibwako nti oyo omusomesa asala lesoni z'abaana nawulira yeeno mu gavumenti zammwe omuntu bamuteeka nti alina kubeera head teacher mu kifo naye ng'alabikayo mu mwezi emirundi 2 ate bw'amala n'asayininga n'azitwala abasawo babeera ne duty mu malwaliro gye bali allocated okubeera nti baweereza abantu ne babalindayo omusaala bakusayininga naye obasanga obudde bali eri mu bwabwe busaidi clinic tugenze wala kiyene waffe emirimu gino ejjalejjalejja gino ana abaana bali mu transport babika nga akulimba nakubikira naye nga akulimba either salawo beera kukakirinikeko oba salawo beera eno gyokkiriza nti ojja kuweereza abantu olime kukaabu olime kulya haramu olyaki kati mala okujja obakamu atudde essaawa zigenda kuwera 2 ez'okumakya. Time check ekuleeteddwa. The Anya Muslim Run is back! Don't miss the biggest family charity run in Uganda to raise awareness and funds to build the first Muslim babies home. Kids go for 25k. Get your kids from Pan FM. The Anya Muslim Run is back! Wasowaganye ne munno oyagala kwebuuza ku nsonga yonna mu busiraamu oba kusomesa munda mu ggwanga n'ebweru waalyo nandiki okubalira ezzaka okukola hijja ne umura weeyune aljannatu ghaya basangibwa bakuli ku bitaala abeetaaze bafune ku ssimu eno noti 7 notemo 4 noti 5 776 oba kubira Sheikh Umar Swidiki ku noti 7 noti 3 8 3 16 oba chairman ku noti 7 noti 2 8 7 4 aljannatu ghaya. Owayegwe esimu yangu ojje kuyaki ku chacha battery badde jjudde naawe eri ku 100%. Jirekeeko njagala ku 200%. Eno offer ya Manda Mobile empya nkabwe boy lero internet yonna ngenda kuginyumirwa sivaako. Koleza gula sim card ya Manda Mobile ku 20 zokka ejirako MBs ez'obwerere eddakiika ez'obwerere SMS ez'obwerere ne momo w'obwerere. Osobola n'okufuna bado ya GB 2 okumala wiiki ku 15 zokka. Okukozesa line ye ya Manda Mobile nyiga star *4 oba genda ku Manda app. Manda Mobile koleza ekolera wansi w'amateeka ga UCC.
Mufekane Tours and Travel Agents Limited bakakasibwa okukwasaganya abasomi n'abantu ku mutendera gwa diploma, degree ne PhD nga bayayaana okweyongerayo n'emisomo mu mawanga omuli America, Canada, Bungereza, China, Singapore, India, Australia, South Korea, Japan n'ensi endala nnyingi. Mufekane Tours and Travel Agents Limited bayambako kwabo abeetaaga visa ez'ensi ez'enjawulo kosa work permit ez'ensi nga Canada, South America ne China. Gwe yali amiddwako ku visa okugenda mu nsi ez'enjawulo kyalira ku Mufekane oyambibwe. Ekirooto kyammwe kyakubeerako ne honeymoon ebweru wa Uganda. Batunda tiketi z'ennyonyi ku miwendo emitono ddala. Basange ku Zainabu Aziz Emporium ekisenge L7 C1 21 essimu noti 7 5 8 7 oba noti 7 5 8 noti 3. Omanyi kye weetaaga olwaleero ye ona katagira mu flavors 3 omuli ey'emiyembe, apples, grapes wamu ne berries, ate ng'ali mu sizes 2 mu cupa y'emililiters 3 wamu ne cupa y'emililiters 5. kati waliwo ona eri buli muntu yenna. weefunirika ona kati ku dduuka lyonna erikuli okumpi. Ona freshness you can taste. A product of Riham family. Buli lwakubiri ssaawa 2 ez'okumakya paka saa 3 ez'okumakya tosubwa aba Star Life Habo abakulemberwa Dr. Sheikh Abdul Wahab Mulumba wamu ne Professor Kizito nga bakuyigiriza butya bw'oyinza okwejjanjaba ng'okozesa eddagala ly'obutonde wamu n'okwewala endwadde ez'enjawulo. Buli lwakubiri ssaawa 2 ez'okumakya paka saa 3 ez'okumakya. Bakubireko ku noti 7 noti 3 56 69. Oweduka mama agambye muweeyo pembe. Wabula pembe buto wa pembe, sabuni wa pembe Star oba engano ya pembe high quality flour. Anti byonna mbirina ebintu bya pembe biri ku mutindo gwa waggulu nnyo. Chapati bw'ozikandisa engano ya pembe n'osikisa pembe oil ate ngoyi n'ebintu n'obyozesa pembe Star soap obeera naawe pembe tobuzaabuzibwa. Buuza pembe oil, pembe Star soap oba pembe high quality flour. Engano ya pembe bisangibwa mu maduuka ne supermarkets zonna mu ggwanga ate ng'akabeeyi kalungi nnyo. Mpazi maama yakutumya eki? Butto wa pembe. Funa kabode super okuva mu MTN kati ku miwendo egikendeezeddwa ng'osooka kusasulako $49 zokka. Olwo balansi omusasula empolampola nga buli lunaku osasula siringi 833 zokka. Weefunire kabode super ofune GB 2 eza data wa MTN ogw'obwereere ng'ozifuna buli mwezi okumala emyezi 8. Funa kabode super kati okuva ku dduuka lya MTN lyonna okwetooloola eggwanga lyonna. Everywhere you go MTN. Mukatoka 17 kunyuza mwenda pale FM ekola lyo omuntu wa bulijjo kwitukyalira dakika 28 zetu sigaze okwolekera essaawa ennungi 3 ez'amakyago olunaku lwaleero. Tuli mu program Mimbali Special. Tuli mu program Mimbali Special. Tulina mukadde waffe Sheikh Omar Sudiki Ndawula ayina waatukuta wetu ffenna we tuli ali ku nkulungo ffenna we tuli awo we tuli mu byennyingiza. Allahu Akbar. We tuli ffenna awo buli omuzibu buli azaamanya tubukoze katusome tuyige tutereeze. Si buli maali kirina okuliibwa nti eyimirizaawo obulamu bw'omuntu. Saate si buli maali nti esinzibwa nayo Katonda. Si buli maali nti bagisaddaaka. Towa bantu bwe byosanze. Bonobo n'osaddaaka sooka weegendereze. Olaba ne malaaya naye bwakwata mu maali mwete kimuweerebbwa ne bamwendako ne bamuwaayo 3 omusanga kuwoku kwamegula n'asaddaaka kutosaddaaka. Tosaddaaka si buli maali nti esaddaaka. Okusaddaaka ibaada. musanga mulayini tebakwendaako ne bakwaayo 10
n'okwata ku 10 eryo tolya togulaako kyakulya tolya tukolako haji oyejola zewala tosomesaako mwana togulaamu lutugoye n'oyambala wali noonyezaho kasasiro wozisuula n'okasukaamu bikalubyemu tulabye kigambo kati lw'okwogirwako toleta ddiini mu ssente ate ssente tejja kujja awatali ddiini togenda mu byansimbi watali ddiini togendayo vaayo tojja kusobolayo ogenda okonoga ontajja kula ono watajja kulawo munnaddiini nnyo nino tatajja bisobola muntu afifiina nga mususse n'obuti bwa tospeak omuti bwa tospeak nakanakani okagulanga konna kanyeenya nga bakajjeemu ebitundu 3 okukyawera okumanya bizibu tolya toyambala ombaka thumma dhakara rajul Abu Huraira agamba luvannyuma lwa aya ezebbiri ombaka yanyumyayo omusajja tabanga yono tobanga yegwe omusajja ono yutilu safara ogana yotekola hijja ali mu lugendo luwanvu oba kilometers oba mailo ziri mmeka okuva wano ogende Makka ne Madina naye ali mu lugendo luwanvu n'omusanga nga ashatha n'omusanga nga enviiri zimusenyuuse obalaba eyo bali Emina obalaba bali mu Arafa bonna tebayisizaako kasanirizo enviiri zibasenyuuse agubara bagubye olaba bagubye hirami enjeru nga zifuuse za brown azimazemu ennaku ezi teri kuzikiza naye n'omusanga nga ali mu Arafa yamuddu yadaihi ila sama awalise emikono gye mu ggulu eri Allah agamba ki ya rabbi omulezi wange Allah wange n'amaziga gakuyitamu naye ng'ono awalise emikono yaga nti wa mat'amuhu haramu ensimbi zeyajjemu ekyokulya haramu wamalbasuhu wamashrabuhu haramu n'akacupa k'amazzi kaalina kaguze emaali gyakaguzeemu ya haramu wamalbasuhu ne hirami mwankubidde yakuzikuze mu maali ya haramu munene akola muguwa ofiisi ogumu ogunene azza embezo linga mpolampola bwabikuŋŋaanya nendowooza gende ku nnyumba ya Allah wamalbasuhu haramu endabika yimu omulaba waghudhiya bilharam anyirira alabika bulungi naye bilharam kakwata akali wakati w'ebyo bye tukozesa n'okusiiza ibaada ey'okusaba yaga nti fa anna yustajabu lidhalika akomawo duwa nazisaba naye siziraba Allah tazanukula ayanukula atya agati fa anna yustajabu lidhalika maama muyitirivu wakwanukula naye ayanukule gwe ayanukula atya afaanagana atya ibaada ezitukuza tewali buzibu hadithi eyo rawahu Muslim ne Tirmidhi tujja kakasa oba ezitukuza genda ku peegi ya 318 wekagweramu
hadithi ya 10:719 atunyumizibwa Abdullah mutabani wa Amru radiyallahu anhuma agamba era netunyumizibwa Aba Huraira radiyallahu anhu agati anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam Abu Huraira agamba di mazima nabbi si Umaru mazima nabbi Allah so kusasira ko luberera n'emirembe gye kuye qal yagamba nti idha addaita zakata malika omusiraamu gwampuliriza okoza akasente mwana wattu kyekirungi nezako oli mbakola batya abagitoola abagiwa yaga nti idha addaita zakata malika maaro Abubakari maaro idha addaita zakata malika bwowange maali zaka mu maaliyo faqad qadaita ma alaik olwalo olwoba olumaze ekyo Allah kyakuvunaana oba okikola oba otuukiriza omuntu yeddaawa mulina abalina sente mulina emputu temuwulira naye omuntu okumala oluwalo lwe Allah lwamuvunaana ateekwa okuba nga adda zakata maalihi ekitegeeza ti bw'oba towa zaka mu maaliyo oluwalo lwo tolumalanga agambye Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabbi wammwe ng'era ye nabbi wange bano abali mu studio bw'omuntu yenna bw'awa omutemu awa fi amwalihim haqqun ma'lum omutemu ogwo guba gumanyiddwa ku buli ku 10 2.5 eteekwa okuvaako siyiyo idha addaita zakata malika omuntu bw'awa zaka mu maali ye faqad qadaita ma alaik oba otuukiriza ekyo Allah kyakuvunaana awo siwe twagala yagamba nti waman jamaa maalan haraman omuntu yenna senga akuŋŋaanya emaali naye nga agikuŋŋaanyizza mu haramu thumma tasaddaqa bihi oluvannyuma n'omusanga nga asaddaase nayo olina gwobbye olina gwolyazaamaanyiza kiri mu balooya naguna omugano gw'ettaka munnange tulina akataka twala tugende nagati biri eyewaffe mende egati omusajja yatukubye eka 2 yatukubye eka 3 la hawla wala quwwata illa billah buli omu waali gwomanyi haramu mumuyisaawo mutya abasawo mmwe mumanyi balooya mmwe mumanyi abasomesa mmwe mumanyi buli omu amanyi haramu we waakola atya abasuubuzi mmwe mukola mutya mmwe mumanyi bannabyabufuzi mmwe mumanyi buli omu amanyi haramu we waali abakulembeze mmwe mumanyi naye man jamaa maalan haraman omuntu yenna singa akuŋŋaanya emaali mu ngeri eya haramu thumma tasaddaqa bihi oluvannyuma n'omusanga nga asaddaakamuyo lam yakun lahu fiihi ajirun ebyo si byange Sheikh Omar Bakari lam yakun lahu fiihi ajirun tebakulimbanga nti obeeramu n'empeera emu lam yakun lahu fihi ajirun tamuli mpeera okyali ku olwo
okyali ku olwo yaga nti wakana isruhu alaihi n'omusango gwo gukusigalako ojja kumanya omusango guno gweguluwa singa Allah anaaba tusobozesezza n'atutuusa wansi waayo tudduke jambwa حديث رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم حديث شيخ ناصر قال حديث حسن يا ريت اندلا رواه الطبراني نجيت يمزب ابو الطفيل نيا قام النبي صلى الله عليه وسلم من كسب مالا حرام من كسب مالا من حرام ومنتو ينسي ngafune simbi afune ebyenfuna mu ngeri ya haram nakola bino wammanga fa a'taqa minhu n'ataamu omuddu eyo no ibada nene okutoa omuddu mu Busiraamu wa wasala rahimahu n'ayunga nayo oluganda eno muli wabisiyaga wabaloko ebyo ne bamuyira omudidi kakati famire ye yonna nsanyufu buli ayagala obwetaavu bwaki mumuwa 3 mumuwa 2 mumuwa 5 wa wasala rahimahu era famire etenda Allah kana dhalika tulabye sega twamanya ibada ezo pozi wagai nazima n'omuzikiti kana dhalika eyo byolabanga ibada byakola byona kana dhalika isran alayhi jonnejo jiba misango kuye yakola omusango okuzimba omuzikiti okuzimba omuzikiti guba musango so okukuba muki musango guba musango yetaze mangu agumenya sadaka eno gyakoleddwa omuntu kati gyeteetaagayo omutwalo negumuwa ogwo guba musango ogwo guba musango watu wa mizikiti bino tugamba bipya manyi waliwo enkola ey'okusemberera abawalimu nabango omuwalimu ali ku mwezi gwe kati bino byogera tatusula biwulira temusobola biwulira oba mubiwulidde oba temubiwulidde katubyetuuse ebyo byonna byemulowooza byemukola mu maali ezo misango si ibada etirwana bawalimu bammwe nabbi ayogera ate bawalimu bwaffe abandi babagamba gebabagamba nati gwebeera n'omuwalimuwo nenabbi ayogera kati ku bibiri kuteekwa okubako omutuufu tayinza kubanga nabbi ye mukyamu tekisoboka tufundikire neno Allahu akbar walillahi alhamd eno yo ya Al-Qasim tabani wa Mukhaymira قال أقامت قال رسول الله سنة قام بمواليم نزي قام قال رسول الله نجوا هيروا انجيروا ويقول أنت بقى باديسي زنا سوماكي زي سومي يوانو سوماكي يوانو سوماكي mukulu mu bintu byemmanyiko babiyita hadisi eyo bimanyiko teri kimpomeranga hadisi ne bonzizaawa nonzizaawa omusomo ogusinga okumpomera hadisi era lubambuuza nti oyagala kusoma ki lubambuuza nti oyagala kusoma ki gati njagala kusoma hadisi
tewali buzibu zigireeto kitunyonyole gwegireeto gikola otya gwegireeto kitunyonyole tinabyogamba nti ebyo byonna guba musango ku ye ogitunyonyole nti ebyo byonna buba bulungi ku ye omukulu va kuwa kaima ne wango hadithi ya Al-Qasim mutabani wa Mukhaymira qal aganti qala Rasulullah nabbi yagamba omubaka wa Allah yagamba ki yagati man iktasaba malan mimma athamin omuntu ne kamutana nafuna mali sente yonna ntono oba nnyingi naye ng'okugifuna omaze kukola kyonono mimma athamin ithmun omaze kukola kyonono man iktasaba malan mimma athamin bw'omaze okuzifuna okoze ekyonono nofuna sente bw'omaze okuzifuna fawasala bihi rahimahu noyunga ne sente ezo oluganda lwo au tasaddaka bihi oba nosaddaka au anfaqahu fi sabilillah bino bigambo byeyolefu au anfaqahu fi sabilillah oba nozikwata noziteeka mu kkubo lya Allah lyonna abantu bonna Allah wakubiriza okuteeka sente sawaun jihad oba jumia dhalika kullu jamia byonna ebyo bigenda kugattibwa sente n'ebyo byobikuzikozeemu zewateeka mu sabilillah zewayungamu oluganda zewasaddaakamu byonna bigenda gattibwa fakudhifa bihi fi jahannam Allah akusonseke n'okuzimba kw'omuzikiti mu jahannama Uganda yali akoze ku mulimu omutuufu ati lwaki tegukolanga lwaki tegukola buli omu yekyekindi munoonye sente naye si buli sente nti yasinzibwa nayo Allah munoonye sente naye si buli sente nti eyimirizaawo obulamu mu busiraamu sente zangeri bbiri sente ezikola ibaada era eziyimirizaawo obulamu za tuluba eri limu tuluba lyaki tuluba lya maali ya halaali Allah lyakkiriza etuluba eryokubiri emaali kasitebeeranga ya haramu emaali eyo tesinzibwa nayo Allah emaali eyo teyimirizaawo obulamu bwa muntu naye omulembe omubaka yagwogera hadithi ya 1722 hadithi ya Abu Huraira sheekh aganti hadithun sahih omubaka yagamba nti yaati ala nnasi zamanun omulembe gugenda kutuuka n'ebyo byonna nga bifaanagana bwe bityo naye nga la yubali lmaru ma akhadha ng'omuntu tafaayo ku sente eyo gyaba akutte amina alhalali am min alharam ya halali oba ya haram yekikulu mu mukono mulimu sente n'ebyo byonna nga bifaanaganye bwe bityo abantu bagenda kutuuka ku mbeera nga tebafaayo kwekyo ekisse mu mukono gwe akifunye mu halal oba akifunye mu haram abasiraamu munoonye ebyenfuna naye ebyenfuna mubinoonye musobole okusinza nabyo Allah era biriwo lwakusinza Allah ebyenfuna mubinoonye musobole okuyimirizaawo obulamu bwammwe kuba omulamu bwammwe okuyimirirawo kwabwo tafutakiru ila almaali muteekwa kuyimirirawo na sente naye sente zangeri bbiri ebyenfuna byangeri bbiri ebyenfuna ebiri halaali Allah byakkiriza byebisinzibwa nabyo Allah era byebiyimirizaawo obulamu bw'omuntu ebyenfuna ebya haramu tebisinzibwa nabyo Allah era tebiyimirizaawo obulamu bwa muntu bw'okola omulimu gwonna n'okukozesa ogw'okusinza Allah naye nga
okukoze mu byenfuna ebya haramu kyonnyini kyoba okoze guba musango ogwongerezebwa ku musango olwedde gwolina n'enkomerero yabyo kukukwata n'ebyo gwe byolowooza byokola mu haramu wo nga bwe gyali emisa okuzimba omusango oyongera ku musango gwolina okuzimba omuzikiti oyongera ku musango gwolina ogwokubanga wazibbye n'omuzikiti gufuuka musango gwozimbye okulabirira maama wo ku sente zebakuwadde nga tewazikoleredde sente wazifunye mu haramu nakuno okulabirira kwolabirira maama wo nagwo musango omulabiridde ng'omulabirira ne mali yaki eya haramu kugwe tetunayogera kwoli gwolabirira kuba yetamanyi ali mu kyalo ali eyo aba alabiddeawo ng'olesa sukaali yamanyi muvubuka mutabani womusomesa era asomesa ne bamuwa sente so gwe osala lesoni asaana okusasula lesoni omusanvu osasulwa za lesoni 15 n'oli emaali eya haramu ya lesoni 8 feno nali yagadde okuwayo abantu 2 bokka nani abaganye ku ssimu 2 bokka 7 ne kuno 7 wetugenda okubeera nga tuyitirawo wenyini ate 2 bokka bannamukisa tukozesa obudde obutonotono. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Serodda Salimu okuva wano Endejje Kanaaba. Ssebo Serodda. Tusiima nnyo Kawuma Lundawulo oyo era lolo mmodo wange. Alhamdulillah, saba Allah nfule ekyokulabirako ekirungi. Tusiimye nnyo n'omusomo ogwo. Masha sebe bali kusiima kusiime busiime. Hello. Naire Sebuto. Isebo. Beka mwebaza nnyo tusomesa. Barakallahu fi. Wa fiikum barakallah. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Webale kutuweereza mukwano. Aniyo alhamdulillah. Isa Kasimu Mutebye Nabbingo. Nsaba nebaza nnyo Sheikhe waffe Umaru Siddiqi Ndawula nsaba Allah w'ekitiibwa amutukuumire. Amin. Teeka musaba Allah w'ekitiibwa. Alisoma hadisi asomye ebitabo naye abadde emitima mikakanyavu. Allah tusabire ku basiraamu. Omusiraamu akwata ssente z'amanyidde ddala nti sizize n'aguliramu abaana emmere neyeebaka ewaka neyeegolola. Allah w'ekitiibwa nsaba akutuwangaalize Sheikhe waffe. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam. Batugamba Seka Sudiki anyweza nnyo. Bali manyi kibagenda okugamba wano. Kikunyuze nyweza ki? Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa barakatuh. Mahmud Ahmad Anijadi Kapeeka. Kapeeka weebale naye nze nkusaba. Ogwo omusomo ogututeere ku fulaasi. Guli wano. Guli wano ewasozi. Allahu akbar. Seka nuza tukome kwabo budde bugenzi gakyaka naye obudde butugendedde. Nasallallahu alaihi wa afiya. Bannange omuntu yenna yegendereze ebyenfuna. Wegendereze ebyenfuna. Mubinoonye tubakubiriza kubinoonya. Naye wegendereze ebyenfuna byonoonya. Temusaatuuka. Si byangu gye bitutwala. Si byangu gye bikola bitya? Gye bitwolekeza. Walil hadithi tatimma insha Allah. Enkyo olunaku lw'enkya Daru Taalim al-Islami erina darusu wali ku nnyanja ya Kabaka. Waliwo omuzikiti awo, omuzikiti gwa Daru Taalim guli mu Kibaati. Ayagala okusomako darusu ejja kubeerawo awo. Ejja kutandika essaawa 3 mpaka essaawa 11. Oyagadde okuyigako ku ddiini yo oyitayoko n'ogenda obeerako n'ekyoyiga biidhinillahi tabaraka wa taala. Enteekateeka za hijja ne umura zo nsaagala okutabajjukiza nti zo omuntu alina kubeera nga yatandise dda okwiteekateeka olw'ensonga nti ebintu byakyukiddemu ddala emyezi 2 girabika gyasaliddwako mu nteekateeka byonna biteekwa kuggwa ng'emyezi 2 gye gibulayo
okubeera nti abantu bagende muki bagende mu hijja kale nno nkubiriza buli omu ayina ekirowoozo ekyokukola hijja oba hijja naddala okusingira ddala mugende gyosuubira okubeera kuba mmanyi nti ssente za hijja abantu beteekateeka ki mpolampola omwaka guno tusuubira abantu bajja kusigala olwokuba kyali mwana loogo so nga ebintu Saudi yabikyusiza n'ebizza muki mu digito so kwanguwa genda oyogereganye n'oyo gw'osuubira okubeera nti akutwala okulambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala mulabe butya bwe munaagenda era osobola okweteekateeka mu budde abanaakola umura nammwe mugende mulabe nga muteekateeka entambula zammwe akeera atuuka gy'alaga wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Essaawa zigenda kuwera 3 ez'okumakya. Twakikoze mwebala obuwagizi bwammwe tutandise okuzimba Shukran Muslim Babies Home naye omulimu tegunnaggwa twegatteko ku edition eyokusatu nga 10 Septemba 2023 wali ku Uganda Museum okuva ku ssaawa 12 ez'okumakya olwo nno tusonde ssente ez'okumaliriza amaka aganaakuza abato funa kiiti yo ku mitwalo 2.5